Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Kwanirizaako mulabi waffe omulungi wa Farm Business Uganda. Webale kubanga otugoberera. Tulina ekyumba kituli okulaga eky'omulunzi waffe mukulu Joseph Mangeni. Tuli kikulaga okubanga naye tugaa nti osobola okubanga okozesa space entono gy'olina mu mbeera efaananako bwe kitujjukira video ezo nga bw'omulabye ng'ayogera kaakati mu kiyumba kye kino nti wano eno waliwo ennyumba naye olaba space gy'ali okukozesa okubanga alunda kubanga alima. Tetukyetaaga bintu binene nnyo, tetukyetaaga bintu by'amaanyi ennyo okubanga tutandika okubanga tulima obanga tulunda mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Farm Business Uganda tugaa nti farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Kaakati tukutegeeza nti osobola okubanga ofuna amagezi awo w'otudde naye ng'osubscribinga n'olikinga n'osharinga linki n'otegeeza abalimi abalala nti waliwo ekitongole eky'abalimi ekitibwa Farm Business Uganda. Tukuyambako ku amagezi n'okutegekera faamu. Ndowooza twagadde okulaga ekifaananyi ekyebweru nga bwe kiri ate nno kubanga munda wo wabadde omaze olaba ekifaananyi naye ng'ebweru olaba kifaananyi bwe kifaanana. Ndowooza ebweru olaba ekifaananyi nga bwe kiri mu mbeera ezifaananako bw'etyo. Nkusaba nti subscribing. Abantu bangi abali eyo abandyetaaze okulima, abandyetaaze okulunda naye nga tebasobola kubanga batuusibwako amagezi gano. Abamu ne babalaga nti okulima kuzibu nnyo oba n'okulunda kuzibu nnyo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Kale okutwalizaamu oba awalala bwe weekwata Farm Business Uganda oba osobola okubanga ofuuka omu ku balimi oba ku balunzi abeeyagaza. Mu biseera bino nga tutambula olina okugenda okyogoba ebikulumba biyinza obutalema kubeerawo naye olina kulemera kutuuka ku ggoolo yo oba kutuuka ku kigendererwa kyo ekyo nno ky'oteeseza okubanga obeera. Tukutegeeza gwe ali okubanga otulaba nti ekiyumba eky'enkoko nali mbagamba nti tetukyalina budde oba bwetaavu kubeera
acres 10, acres 2 otandika okulunda oba okulima. Ebintu byagonda ate essaawa zino eno okulunda yemu ku bizinesi osobola okukola nga gwe wennyini ayeeragira, nga gwe kennyini agamba nti kannime kannunde kankole bwe nti. Oli kubanga okiraba nti sipeesi eya 25 ku 3 osobola ogikozesa n'oba ng'ogifunamu n'okusinga oyo ayeefuula nti akolera bayindi. Abamu mulina amataka gammwe gali eyo 5 ku 10 gali eyo. Oli kubanga okitegeera gali eyo gasikisa amataka. Okay. Okay. Farm Business Uganda, farmer to farm, mulimi ku mulimi, lindira video yo. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke nawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.